kakati wano asula kiresenga dalili era ng'eno nkola yaba musannifin abawandiisi nti buli nsonga gye baleeta yadhkuruna lahu ad-dalil baleeta obujulizi bw'ekintu ekyo nga n'ekigendererwa mu kyo liyakun almuslim ala bayina min amrihi omusiraamu abeerenga mutebenkevu mu ekyo kyatambulizaako eddiini ye nti mazima ddala bwe kuba kusiiba ndi ku kintu Allah kye yandagira bwe kuba kusala ndi ku kintu Allah kyakola kye yandagira kino bwe nkirese Allah yakiŋŋaana nkirese ombaka yakiŋŋaana gwe mugaso gwa ad-dalil omusiraamu kubeera nga mutebenkevu nti kyaliko ddala Allah yayagala akibeereko kitegereka bi khilafi sa'iril milal ngojjeko enzikiriza endala zonna esigadde ezitambulirako istihsanati kulongoosereza galowoozo gagambo n'ebira bingi ebifaanaganako bwe bityo ebitaliiko misingi minywevu kati omusiraamu abeera ku dalil ngali ala bayina yagamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala qul abantu bagambye nti innama unzirukum bil wahyi mazima ddala mbatiisa na bujulizi na bujulizi bwe mbagamba nti temwenda si birowoozo byange awamu n'ekyo rasulullah naye atugamba nti atugaana okwenda bil wahyi na bujulizi atugaana okubba bil wahyi na bujulizi kadhalika gwe omuntu innama unzirukum bil wahyi kyonna kyembagaana nkibagaana bujulizi imma qaala Allah oba qaala rasul sallallahu alaihi wasallam kyonna kyembagamba nti kyatteeka bidalili ebalaga kino kyatteeka wahakadha innama unzirukum bil wahyi nekitegeeza nti nno eyo aya kuyambako ku bintu bingi byosiŋŋaana nga waliwo ekigambo ky'omanyi ekigambo kino kyatteeka nga tubanja wahyi kwekyo kino kyatteeka nga tubanja wahyi kwekyo tetulabye wahyi tumwawukanako nga si ddiini gye tutaagala naye Allah yennyini yatuwa ebbeetu eryo eby'okubuuza obujulizi ku kintu kibe kitugaanibwa mu ddiini yaffe tuli fenna olwa aya qul innama unzirukum bil wahyi tewali bujulizi tugaana kino khalas tewali bujulizi tuziizaako kino khalas fe tujja genda maaso nga tukikola hatta yatiya dalil temuwulidde omanyi gundi ngaga tumuwulidde ne Allah yatugamba nti innama unzirukum bil wahyi bw'abadde atugaana okulya enjovu naam atuwadde bujulizi ki ng'atugaana okulya envubu atuwadde bujulizi ki kitegereka kubanga ekikolo huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a byonna ebiri mu nsi Allah ebibawa buli kyonna ekiri mustathina bidalil Imam Ahmad yagamba atya laysa min at'imati almuslimin Imam Ahmad yagamba nti enjovu laysa min at'imati almuslimin atakiri mbasiramu byebalya atugamba nedda ebife ewaffe tobimanyi ebife Kongo tobikola ki tobimanyi ate naffe minal muslimin naffe tuli baki naffe tuli basiramu kituufu Baghdad yizo kubanga alfi laysa min at'imatikum tekiri mu ebyo mukola mutya byemulya ate ne waffe nga twakisanko bajjajja finga kibawomera okufa ayiwa tugenza okuserengeta eno wammanga yonenanga naffe obusiramu tusanga nga nastatibu dhalika kirimu ebyo bituwomera okufa obufi naam bwe mutuganya embizi netugireka lwaki wahyi tugiraba bwe mutuganya embwa netugireka lwaki wahyi tukola tutya tugiraba bwe mutuganya enjovu netugiremerako Imam Ahmad yagamba nti eyo si wahyi alal ain wa ras Imam Ahmad munene nnyo muzito nnyo tumwagala okufa obufi naye yatuwadde bujulizi nga atugoba ku ekyo kitwasanga bajjajja finga kibawomera naffe nga kituwomera njovu ndesi kyakulabirako wa illa Haji Harun abaganda bali enjovu abaganda bali envubu ewame bagirya bubinya oba n'abaganda bagyenyegeramu bo abasaamya bagirya okufa obufi bajagala okufa envubu abatanzania bagifiirako bw'ova enno gati tolya gundi ebirenge bya nkoko ebirenge by'enkoko bimanyi ebirenge by'enkoko bimanyi ayiwa ebigere by'enkoko lwaki waffe tetubirya tebabakaka kubirya sharia tebakase kubirya ne bw'ogenze Tanzania ne Haji Haruna yamanyi wano naku twakyaza baganda fa Tanzania ne tusala enkoko ne badda ku mitwe ne badda ku bigere byonna balekawo lwala lwa nkoko ebisigale byonna n'emitwe ne bakwataga emitwe ne bajjako ebyoya ne bafumitamu empaji ne bateeka kuli ne bayisa ne batandika okugirwanira awo si kugirya okugirwanira emitwe gyaki egy'enkoko kitegeka bulungi ayiwa baganda ffe aba Indonesia bagambimu ku bintu ebitunda mu supermarkets ewaabwe era nga babyagala nnyo naam mwemuli ebirenge by'enkoko mwemuli emitwe gy'enkoko mwemuli ebyenda bya enkoko naam ayiwa koga tebiriibwa nga tugolola ekibatu leeta obujulizi leeta wahakadha kati banna eddiini yaffe eno tugyenyumirizaamu olw'okutambulira ku dalili yo kaida ku byokulya eri nti kyotalya wammwe obusiramu tebukulumirizaako kubeera nti oteekeddwa okukirya mukubanga kiri halali nabbi yaleka okulya enswaswa kubanga bali tebagirya ewaabwe obusiramu tebukulumiriza nti oteeka obuteeka okukola ki ayiwa kati nga enfudu
basajja atonna abali wano tebalya nfudu naye nze ne Haji tugirya Haji Aruna saazi babira tugirya naye oluvannyuma lw'akaseera era tujja genda tugibamanyiriza mpola sobola okugaziya ekisawo ekyenva ewaffe ekisawo ekyenva kigazibwe naye temutwaliza okulubiri bajja bakwara mutwaliza okulubiri almuhim mulaba ebyennyanja emitwe gyabyo wane Yaman buli kyennyanja bakisalako omutini basuula wali sibwe kiri basalako ebyo basuula wali kujjako obwennyanja buno obutini bwe baginza ate nga nagyo erola nga tebagirya wabula bali ebintu ebikoze bitya naye buli kyennyanja ekinenenenemu kutandika ku saizi y'ekibatu oba n'obutatuuka bulungi kibatu bateeka eri tebalya neddiba balikola ki naye era waliwo bimu ku binyiiza abasiraamu bano mwe muli enkoko kugisalako eddiba sibwe kiri enkoko eddiba isiraafu y'amaanyi ewulidde kakati eno bajambula tebalina budde bukongola bayisambisa kano nga bajambula yonna nga bategana eddiba lyako olidde bulungi era singa waliwo omusiraamu wano abalabye nga nze bwe mbalaba feesi zonna zinyiizi zijjudde obulyaza amaanyi obutakola ki obulyaza amaanyi obutagambika eddiba ly'enkoko lisuulika ayiwa ne Omuyemeni talirya emitwe tebagirya kati ate ewaffe ebyo tubifiirako si bwe kiri wahakadha kati kaida ku byokulya igwe kyotalya tokaka balala butakirya wabula kkiriza nti bo baddembe okubeera nga bakola batya okubeera nga bakirya wabula ffenna tweziizaako ekyo Allah kyakola ki kyatuziizaako naam